Bokati TV Nera. Okay, tukyali ku Bokati TV tempo zine omutabani w'omulaalo Kaye Wisdom ku Kaye Wisdom Broadcasting Service. Kaye olunaku lwajjo atwanikire mabega mu campaign. Bobi Wine yali campaigninga n'asuubiza abasirikale nti omusirikale atandikibwako wakumusasulanga akakadde kamu ekituufu. Abakiikirira amagye mu parliamenti aboogezi b'amagye n'abapoliisi ne babane bagamba Bobi Wine olinga incitinga abaana baffe baveeko after all tulina batukiikirira mu parliamenti ate ffe tetuli bubi tuli okke tuveeko ng'aboogera be baani mwaba abayogera balaba mu kopolo. Olunaku olwajjo President Museven yavuddeyo n'agamba abasajja basaavinga bulungi nnyo mu NRA ejje eryaleeta emirembe kiba kya buli az'amaanyi okubeera nga bakolera obusente obutono kati omusirikale atandikibwako ye agenda kulwana alabe ng'afuna akakadde kalamba tali mu manifesto ya Bobi Wine. Nabagamba ntya sooka okwate ku mutwe guno sooka omulabo gw'omutwe wekankubule Bobi Wine bwe buba bulwadde ogatta siriimu n'ogatta kansa n'oteerako ne korona eyakajje yendwadde enkambwe eri President Museven lwagitunda bwati atya wala Museven korona omanyi Museven ye mukulembeze akyasiza okutya korona mu nsi yonna ye muntu akyasiza okutya korona mu nsi yonna abakulembeze bonna baali bwe bati nga bali Scotland owa America bonna abazungu nga yenna yataddeko ekintu kiri bwe kati nga bonna bamutuna bagamba who's that nga bonna bali wali wonna bali bati naye nga ye ekintu akitaddeko kikomeno kiringanga gundi kutambaala imbuye ku makorona naye nga abakulembeze bonna abazaawo abayimiridde babakabedde korona tebeesabise beegemebwa otoya kyemugamba kakati kankubuulire Bobi Wine yentiisa yendwadde enkambwe eri Museven. Simple as that. That is one. Two, Museven tatambulirangako ku manifesto ye teriyo. Museven yakopa manifesto ya Besigye mu 2021 Besigye 2001 Besigye siwe yajja Besigye yasooka okwogera ku kintu ky'okuweerera bonna abaana okusomera obwereere Museven n'akikopa era nawulira bagamba nti bakikopa naye kyalujungute ati gwosobola otwala omwana mu bonna basome ne tica wa bonna basome muwe ebibuuzo bya P7 ajja bigwa kwata totawana ku baana kwata tica wa bonna basome ojja muwe ebibuuzo bya P7 newooleta tica wa P7 wa bonna basome mutuuze ebibuuzo babita Piero iba bayita oba mutuuze obwana bujja kubaano Kampala Road simanyi Buganda Road simanyi bitya bumukube ng'ali mu 2 buli mu 8 otegedde kijungululemu naye ng'akikopa ku Besigye. 2 gendo le plan ya agriculture manifesto ya Bobi Wine kati yaleta Museven singa ali mugezi yandikutta Bobi Wine kangamwa minister ya agriculture amagezi agali muli 3 Bobi Wine n'avaayo n'ajja agamba nti inze ngenda kuwa abasirikale ne police atandikulako akadde kamu namugamba ogenda kikola otya koye mumponze obuyinza mulabe ngendo kikola n'abesefusi babazimbidde ennyumba 70 ajani ababeera ejeri kuma president omuntu yazimba sefuseyo mulaba era he will always carry my respect. It was Moz. I will always respect him by the way ye yayi ekyo ekintu ekyo kyolaba n'akiya self-singer unit okwawukana ne EPDA n'akifuula state of the art something kyeyakola kuleetawo kibumbe kya taata we ekyo kyangu nnyo basobola kijjako nga taata we avuddeko ne bakisuula wansi olaba ekya Saddam bakisiba mu busibi mu kubo waliwo ebitambula bagamba nti ebyo byonna bikoleddwa kuba baddewo okwekyanga kyanga nzija nkyali ku 3 kyakuleetera esimu n'osuna kati Bobi Wine yagamba mpa obuyinza atandikulwa ku kakadde kamu. Let me tell you this is an open secret buli omu akimanyi nagenda n'enkola okunoonyereza amagye ga Rwanda agali mu Somalia agakuuma eddembe UN egasasula n'aga Uganda n'aga Kenya wabula ejje ly'e Rwanda sente zijja direct ku musirikale oyo zijira mu $. Ebya Uganda biri bitya naawe noonyereza nze mmanyi bya Rwanda na Kenya simanyi gwe naawe noonyereza nze nkuwa muwi anti omusajja agamba amagye gagemu tetugagamba nkugambye ag'e Rwanda bwe gagenda gati owaayo erinnya lyo nga gagenda
sente zijja direct ku account. So do Kenyan Army. Chobola Abanyarwanda batukuba Congo buli omwachi manyi bino since 8 nga buli omwachi gotochimanyi ba Abanyarwanda kazi batukuba kyangani. Kubanga omusajja kuba amanye mutolo kwa dola buli kwa account. Aina piga buli wakola bwati mu mutima gwa yeto roba nanga bakozi nakabera myezi emeka abaya kakuba mundu bwati account neraga abe Uganda baba bati agambo waya asijja fira bwere nyine emitwale biri ku account eje Uganda bakuba bekweka ne Munyarwanda kuba amanyi wano nokuba okulaga ne president government tukola teri yali akisubira nti amaje ge Rwanda gasobola okubaga gwe twalwana n'Abanyarwanda abo mwatu tebatulaga discipline kyoboolaba twali tubajerega nange nali omu kubbo abajerega nti mu Rwanda district ya Uganda abasajja batugamba reference tulega mba muganda wange abasajja batusiba wano ku border fe twakaaba ate kati twakaaba nenga omusajja tanyega omanyize Kagame muita president wa Africa yazimba oluguudo paka eri nga amafuta agajja Tanzania wala nenga agate tujja kujogoba Uganda ne Museven tacha nagamba tacha ina matu Rwanda yatukaabye wano Rwanda nezimba nagamba wano juzi wa bank bidde ne bangamba nayite ekiro eyo wansi bayita wa ku Shoprite eje bali mukola ewali kwiniziwe eyo ewali kwiniz bayita kwiniz bagita krokotawa esawa ya Queen nenda ba flyover etenka na kilomita nanga Museven yaje naji zenali from flyover egenda kuva ku Centenary eyitawe guke ekibuyenga luyita waggulu lumba wali ewantu tewenkana wawa totukana chambo kansambya terumalayo kwinziwe ya flyover olina nga wisdom esi flyover bagita crossover nanga Museven ejikulanga flyover sikuma kadisa ekyo ataka wambu kuchenkana obwana pa kunyimba kakanya baddawo waliwo omukungu eyo mu government ala Kaye tetuwagira nnyo wagira kitaawo Museven ndo kitaawo omanyi tebakuwa sente batuuka kwekyo you see omutadde na profile wisdom tomala mu bantu bamwe niya omanyi oli mu myankole niya nomuga niyo kati nzo ngambe njogera ebi nankakasa nti wali nanga wisdom oluguudo luli nene mbo luwera kilomita 3.5 nemugamba musajja azibaza atya namugamba tewali tabu nemugamba flyover ya kilomita 3.5 kanzikirize zezikowanyisa myaka 4 kilomita 3.5 nenga sula nzo nimbe kilomita 3.5 ziwerera waawo ebyo limba batolo nza kulidde kampani nasomera yasibobulu twayitangaawo tosobola kuŋŋamba nga flyover yammwe temalayo kwiniziwe nga ewetamu wali kanonga nti kilomita 3.5 ebibabba Museven atabala Kagame yajja okugulawo oluguudo tanayinza Kagame president wange wa Africa yajja ne tapering measuring tape Uyatuko okugenda yoga yayitawo ku luguudo ne tractor naga musimaawo omanyi baba bakola oluguudo balukola layers bagamba tugenda kukola layers 4 kati opima yapima nga teruwera naga munda gawala wemba mpima nagenda natambula kilomita ngezo naga tractor musimeti amajene gachikwata napima nga tekiwera ministry yali walanzi Katumba amala we nafuka mu mpani nagamba oyo mugende musibe company government ejitutte abazungu ne baba deporting up to now ne Museven ajja okugulawo oluguudo nga olunaku lwaggulawo oluguudo ebituli mu ebiri naye nga balumaze tekuli guguudo kubanga nagaye takyawulira ndoza n'okula takyalaba abana ne bewangulira Southern bypass erimu ebituli tugende mugenda wala gwe kwanga otyo byogera egundi eno giraba ng'ogenda ejjinja olwo gundi bridge twajako bridge eyo nga ne bagitema andi kwaitako lolejo kolansi nasetuka yasetuka nga mayuga omoya mayuga yakola
nadde amayugo gamanyi kwata amayugo kolansi wa Museveni asetukanga amayugo nekikola kiti otegeke kyonga kakati ekyo Bobi Wine yabagamba nze mumpa obuyinza kati kankubulira ekintu kimu ngenda ku kirala kankubule nkyali ku namba 3 ku ssente ezibbibwa mu gavumenti ya Museven zimala osasula abasomesa obulungi abapoliisi obulungi ab'amagye obulungi yonna civil servant bulungi waliwo ekintu kye waŋŋamba naye nga Kaye bino abyogera abijjawa naye nakiwulidde n'ekyo kyogerwa nti World Bank ebuuza sente Uganda zeetunda mu minerals ziraga wazo nga tebaziraga allocation yazo ngolowooza lwaki tebakwata byenjogera mineral e Uganda tutambuddeko nze nagamba genda ku London Dam akolera mu World Bank kumanya nze Museveni yansomesa ebyo ebyeddole yansomesa nkumanya batwala amasomero amalungi correspondence courses zenkoze zakabi mu university zakabi kumanya nagamba London Dam bebasinga okugula diamond mu nsi yonna nezo gundi genda mu UK bebasinga okurentinga ensi ezisinga okutunda Uganda is one of them genda wano Kasajja ngasoma budget tasobola kugamba nti tujja gold sente twebuuza gold bamujjawo njagala ojje wano nga weetegese tukole program enamba ku Kalamojja era abantu bakyafa Kalamojja aye nga tebabase nalabye bakutte n'emmere batandise ogibba waliwo ensawo 18 ze bakwatidde ewiikwe kakubuza omanya abazibba si Bakalamojja waliwo abazibba Bakalamojja baddemu bagwe buli lunaku balina okuwaya Bakalamojja ngaba kati mbulya mu Kalamojja ekyabba emmere ate nagitwala ebuyiikwe bazibba kati kakuli olaba twafulumya biliyoni 13 biliyoni tulisa Bakalamojja wallahi nkusiba kyebagenda okukola bagenda kuddira entoke z'akasooli n'emijanjalo bibajje Zambia ebirimu obuuka babitwala kitegeeza tebasobola mugula wano naawe omanyi kyebagenda okukola kyebaba babala kyomuntu abadde omu Kalamojja afa enjala amekete kasoololi ayamu okuva kubanga omuntu abadde awoddemu nga talina musaayi yenna agongobaze bwati tosooka muwa ebyo mwaka bisikuiti ku mata ate katonotono bagenda kuddira kasooli okuva e Zambia n'ebijanja ebirimu obuuka Zambia yetero kuleeta babiteeka mu babitwala oli walirako ayangu naye nga tuli ku biliyoni solawuliriza biliyoni 35 bemubbi be Kalamojja babagamba mututeeke kubagenda okufollowinga and to monitor this money babagamba pozi muli benalen tujja bagwa mu kibiina tujja bagwa mu kibiina ate buli mubbi we Kalamojja alinga yatuuka mu America ate yali afuna sente ne wabeera ekisanja ekyo amanga ekisanja omusaala gumu ogw'omwezi ow'emubbi we Kalamojja agenda n'agula obusiisira 10 ewaabwe agula obusisira 10 kakati ne wafuga ekisanja kimanyata agula obusisira 10 n'agula kente 2 abagaggawadde kyobola bona banene bati oli omukazi yakaba munene muti yajja e Kampala ali mukubya mandaazi sumbusa buli kimu bunyama ku kkubo byonna abirye so kati omusaala kati otegedde kati omusaala Bobi Wine bwajja sente ze babba mu byobu kati olaba China esimu omusenyu wa sente zokka zeetuwa gold kati Bobi Wine agamba solo sasula amagye miliyoni singakwatako omusenyu gukka nsasula ne bamujerega bali abayogera bwalaba abamayinja eba pressure baba batya Museveni asolo bagoba kati naye kati kubana we onono wadde kati no kakola sura kino kanchogera nze ndi mwana ofisa mama wange nagamba yomu kubaleta Museveni wa yawumula ino buyinjobu kati kakunyonyole teri jeno wa nafuna milioni 5 omanyi mo sente zafuna hari mbusa tukitundu nenga agaba akola pate za biliyoni oba sonda sura kino kakikuyigirize ow'amagye tasobola gaggalya ku musaala gwe wabula operations bamukule kati olaba oyo musajja muhanji akulembedde amagye g'Ekongo asobola n'okudda n'agula Kampala mu operation omanyi lwaki ab'amagye tebaagala poliisi teyagala Bobi Wine yagaana okukola Besigye byakola anti buli lunaku Besigye lwajja mu Kampala okukyakanya budget ya poliisi esobola okuba eri mu bukadde
bina padde ekitegeeza olunaku lwajjo yabakoledde ssente nyingi maama nyabo kuba bamukwatidde gi maama n'abaana abadduka kati ezo biliyoni nga 3 kubanga balina obwala amagye agakuuma n'emmere naye omanyi akola ku kyemmere agenda nafuna ebijjanjalo n'akawunga ne babiteeka mu baketi sirabanga poliisi yawana erya bulungi nga erya bulungi munnange baddira akawunga agenda ali mu windo ne badde ekyepi kyakawunga ne bakikubaho bati mu gubaketi ogunene ne baleeta nze ndi mwana wa musawo scientifically tosobola kudya akawunga kwokya n'okateeka mu plastic kitegeeza gye kakoma okwokya plastic ono ayiika muli ate ne bakaleetera mu kasana ne bajja ne basanga abamagye nga batudde bati essowaani oba ziva mu bukutiya n'ettaka ne bakuwa ne bakuwa no naabega ne mulya bwe mumala okulya tewaliwo na bokisi y'amazzi ga minno mugula ziga kaveera ne bateeka mu bikutiya oba zisuze wazita naye nga ali ku bajeti eyo gwomanyi bugaga bwabayako mmere yokka kati wabeerawo ate atransportinga wabeerawo atwala ssente z'abayinfooma agamba tulina bayinfoomers 1,200 abatuinfominga besi gye gyayise waliwo okudduka buli lunaku kati ati Bobi Wine yabigaana yalaba nga abagaggawaza n'amanya Museven tosobola mukuba bw'otyo kuba mu bazungu gyakyalina amaanyi era Bobi Wine akikoze otegedde ku kyengamba kati ssente ze babbaawo mu operation mu bitya bwe kankubulire waliwo abamagye nja kunyumiza lwaki kati insecurity yeyongedde wano bw'okimanyi nti nno waliwo sodo yesodo yajja n'atugamba mbwa waliwo abo bakozesa abasecurity okugenda okubba n'okutabangula anti batabangula mubati gavumenti ng'eta ssente simple as that yali agamba akolera kaka yabyogera ku kamera buli omu akimanyi era ne kaka n'atebwakana kaka gwe nno tewalaba kaka aleetako ababbi n'abasimba mu bamawulire kakati abasimba mu bamawulire kati bamawulire batandika babuuza ebibuuzo babuuza ennyo omu bambuuza ebibuuzo naga waayi waliwo abasecurity bano batuwa emmundu okugi kakakagwayi kikyoyogera yabajjawo supidi naye nga tumaze kitegeera kaakati otegedde Bobi Wine singa afuuka pulezidenti wa Uganda yamala dde okukola endagaano agenda bba bali be walaba abajja okwogera bajjeni nabo bakimanyi bwe baba bali bulungi njagala tugende wano wandegeya tulabe abapoliisi gye basula buli pitira tuniza isingiro ziziringa buli obuyumba emmese mwe zisula obumyu embaata tebalunda nti nkoko mbaata gomanye kiwaluko ky'embaata ewaluko ezi kyobola obwana bwa polisi ba polisi abo bonna bwana obubuto bwe buti kinakomyawo abadde balaluse otegedde ko kitegedde yo kimanyi nti obembuya abakyala ba polisi bakyala b'aba polisi beekalakazako ng'abagyeko amasannyalaze baali bawano naggulu yes kati abo ngamba nti bali bulungi abali obulungi mu magye buli omu akimanyi be bajjeno ate bajjeno batya abakola corporations osobola okuba ne ranka naye ng'okuma ku ranka tebakuwanga naye okukulembera LDU wali ezo zibaamu ssente kati ntuuse ku mulamwa omukulu Museven yali tajja kwongeza abamagye abo ssente kayogere kati bino tebajja Nakayirima yalina principle butasasula magye bulungi bw'onoobugawa ssente nnyingi bajja kuleeta obuzibu yes amusana of a soldier ebyo balimba bano batamanyi naye ekisinga obukulu sula kyekino sinsi guno omwaka bwe kyagutandika bannayuganda bakimanyi waliwo obutali butebenkevu mu security wano n'amawulire agamu agaafuma gaategeeza mbu waliwo be baakwata oba abaagala okujja ku gavumenti things rumors yes twali wano walabako ow'amagye sijja kiddamu olweru yeeru yawandiika ng'amagye agatadde ku first class good stand by osegedde kitegeeza necessary ba mu kyembe ku buli nkulungo ya Kampala waliwo ab'amagye military ne police twamala weeks ng'ezo kyobola Museven yavaayo n'abaga mbagobye ku Twitter kubanga kati ng'ebyo tebaagala kanga bannayuganda kati insecurity eri wano weeri bagiraba ne bagamba what is the solution kubanga olaba amagye ga America bagatwala Vietnam bwe gagenda Vietnam bwe gatuuka eyo America si ebba yokka ne bana ab'amagye bakola ki ne baba bulungi akawano gye gagenda ogenda okulaba oli agambye nze najjeyo omuggo bakomawo bute kye bakomawo nakyo bakazi ba Kongo otegedde kati kitegeeza
nti ate buli wakomyewo nga babadde bakudeployinga ekongo manje bakuteeka ye nja kugamba ebintu weewuunyi bakuteeka nti kongo nti ya kati bw'okoma wano manje bakukola basobola okutwala ku barracks waliwo emusijja jogera naye nga barracks eyo bagizimba kumpi n'ebiduula eri kumpi newasanyukirwa ate ne bakuwa ekibali kya myezi ng'egi ng'osobola okuva mu barracks nga bw'oyagalidde kati akazadde omunaana babakuwadde ne bamanya nti nno bw'onookwana nebakazi n'okola butya mu mwezi nga gumu ebiri zijja kuba ziwedde ng'odda mu barracks kawunga otegedde gwe kati kitegeeza ate n'ofuluma mu magesi kyangu mu America ogayingira n'osayininga ngenda kukolera emyaka 3 2 oba 5 wano e Uganda tomanyi kati naye rumor says mbu amagye ga wano ekiriwo security wise si nywevu kati obola Museven avuddeyo okakasa ebintu bibiri Bobi Wine nti yayogera kituufu n'agamba sula buli Bobi Wine wagenda mu America alabika akolayo training byayogera nze nsobola byogera kuba mbinako nabeerako mu barracks Bobi Wine atakwatanga ku muntu atakola abijjawa n'ategera nti abamagye bali bubi bali byonna Bobi Wine oyo musajja mugezi buli wagenda mu America nwamalayo weeks 3 bili kitundu aba mu training kyovula buli wajja wano he outsmarts these generals between byakola ebintu byakola byonna abikola n'olabanga guy afuna intelligence wano gwe n'oggulawo n'otuuka oggula ettaka ne map bijjanga ne institute temanyi n'oddira ekibiina n'okijesalinga nga security temanyi actually Museven n'agoba abantu 8 mu electoral commission why yanyiiga wababo yagoba betumanyi olowooza aba intelligence yagoba bameka kitegeeza Bobi Wine outsmarts them kati Bobi Wine okugamba nti nze mpa obukulembeze ngenda ba millioni mwakimanyi Museven neyo millioni asobola okubagamba ngenda ba millioni naye ng'omanyi gyagenda okibawera batulayo mwaka gumu campaign zitandike nga just wanasuubiza busuubizi abasomesa amaze emyaka 4 nga abasuubiza kubongeza so science kati wase bonna yabasuubiza kati we omwaka ogwedde bwe beekalakaasamu n'abagamba kansooka aba science tagenda bagwa this financial year tebakulimba egenda kuba the other financial year naye kati n'abamagye miliyoni eyo mutetandika agenda basirika abantu baboge jukira abamagye tebajja kujja mu bamawulire nga baticha abakulembera barracks bagenda baga bannange balina ababogirira financial year ejja tugenda bongeza etuuke babagambe tugenda kutandikira kuba sergeant tujje nga tukka tutuuke mu campaign nga kopolo tafunanga kyokka takolera ku order ya jeshi genda ku luguudo tetusobola tuna mpapula z'amawulire bwe bakulaba otandisa okubamu omutima oguwangawanga nga bakuzza munda sente abamagye tobagaggawaza onobagaggawaza tebajja kugenda kongo okusula wansi odira owa magye agende Sudaani mu muliro guli gwe tomanyi musana ng'alina obukadde 3 ku akawunti kati yeba training y'amagye ga America aga Bungereza amanyi nti ngenda kukolera emyaka egyo ate nkolera nsi yange ate amupeebiweero naye wa Uganda agamba wenfa wano kozi bampaaki bagula amabaati 2 agabika ku ntaana kasi tabakomola nnyo eruwa ey'emitwalo 4 wano ati byemu keesi eyena ne baleeta ensawo y'akawunga n'ebijanjalo yazimutana bimweta naye tebaleeta nku zinafumba ebijanjalo bijjuka ebijanjalo bajja zinoonya zijjewa ebibira byonna bibajjemu era mu biro ebisinga obaleeta ebijanjalo teri abifumbo oyinza baddayo nabyo oba kiki kyekugamba kakati kiri insecurity eri wano sula nze mpa amagezi Museven tandika okunoonya engeri gy'okolera abantu nze singa mbadde Museven nandiguddeyo kye bayita army shops zabeeranga bweziti nga mu barracks katugambe musobola okugulawo buli barracks nga waliwo edduuka abamagye mwe bagula kati n'omanya nti kiro ya sukaali weba ya 4,000
abamaje bagigula ku 2,000 kagwa example kakira yavayo n'agamba nze kiro ya sukali ya 10,000 mu 5 eno simanyi oba nze akasukula kati nze akasawo kali 16 oba nsembe 16 nzingula akasawo kakati yo agamba nti nonna agamba 15 ng'asisudde emisolo gyonna kakira we yatugamba byonna yagamba kiro ya sukali erina situndibwa 15 15 kati wano batunda 3,500 kitegeeza bongeramu 2,000 ye yabala ti omuntu yabitunze kiro ya sukali ku 10,000 yabala nga ataddeko gw'omusubuze nti kiro ya sukali buli kiro singa ofunako ebisatu byonna yabibala n'agaba 10,000 kati wano naye tugigula ogayimeka 3,500 kakati omanyi ki si buli ono omupime atali ow'ekiveera kati kankuto kakati bulira kankuddemu kino omanyi ko kiva tosobola kuva wano gwe n'ogenda kakira kusuubula sukaali waliwo abalina layisensi omusuubula ne bamuguza ab'omu kikuubo edda sukaali tebamuseeranga kubanga omuntu w'omu kikuubo yagendanga ku factory nayeegulira ababbi baawano ne bagenda era basobola omugula mu factory zonna kakira ne bamukweka mu store n'alinnya ebbe tebamugamba ye kakira aba amanyi sukaali gy'ali ye bamujjukira baagaana kakira okuguza buli muntu naye tasoma mawulire ani kakira okulaba nti abantu bagamba sukaali alinnye sukaali akoze muganda wange bali abamugulako b'amagye bebanayinsi n'oba ogasoma okimanyi nti bana basuubula sukaali ku kakira bagagga nnyo nosinga kakira hali bafuna amagoba ga bwereere omusajja agambye kati katugaize akasawo ka sukaali yakabala nga kalina kugula 4,800 ekinene nnyo ekyo ekitegeeza Kaye nti yona abaze singa yabadde riteira abajja kutunda sukaali mu 10,500 ewuwe bamugjayo nga ku nusu meka anti ye 5 akasawo ntiko akasawo kakira 5 yakabala 5,000 ye akabaze 5,000 egyo babira babye nnyo kati 5,000 akawule bakatunda 16 abuuze zonna sente zivawo sukaali talina kuseerebwa nja kunyonyola lumwe batabula sukaali ojja namuvaamu oba munywanga mutono owa Uganda waliwo ono gwenda ku street gwaje togulanga ojja kwetera bwereere kaakati ogeza lyoya ku kya security wabaddewo road boxes zibadde zikolebwa naye ng'abantu kigambibwa mbu babeera si b'amagye naye nga bambadde ebyambalo by'amagye zikolebwa naye nga za kimpatiira nga tezimanyiddwa gavumenti wadde security organs naye kyokka abantu bali eri babeera bambadde ebyambalo by'amagye abamu be baakwatako baagamba ebyambalo babipangisa 10,000 emmundu bazipangisa sente meka tetumanyi olunaku olw'eggulo era ekikwekweto kyabadde kyekimu ndowooza basajja abadde batambula ne bagwa kuba traffic wano eruweero mmanyi nawo omanyi road block yali yagaanirawo nga bayise olukumiza emmotoka nga 10 buli omu ne bakubalamu 1,000 kati nno baabalumbi ne babatemaatema ne abajjako nemmundu naye ekyo tukyogere waliwo road block 2 ezinyiiza oba 3 eyo y'eruweero yanyiiza dda waliwo wano ematugo bayitawa wattuba oyo amanyiyo eryo erinnya wattuba ebeera awo baateeka ebintu mu kkubo zino emmotoka wobeerawo kajjamu ak'ekisiru endala oba ogenda Masaka oba bayitawo oba ogenda kutuuka mpeki zibeera awo zanyiizanyiiza dda kati eyeruweero bakeera ku makya kutuula awo emmere ne baleeta ne banyinya ne bakuba olwali ne bakola ki otegedde kati kantandike ku ekyo ezo road block nze zivumirira ezibeerawo paka tezivaawo era nze ngamba mati n'okyola why lwaki oteekawo road block ezitavaawo road block zirina kugwa bweziti ne zigamba nti oba tugudde wano kuba kati woba ogamba nti road block ye wattuba bw'eriwo okutangira ababbi basiru bagenda kutema eri bagwe ekasangati bagende babonyabonya ffe nti oze leetayo 1,000 abo poliisi bakimanyi era kyobala ne osi asobola okubeerawo ng'amanyize balina omuwaabo road block eya gavumenti tulina kyetulabye kyetwekengerera ekyo nga nkimazi sula bw'obanga ozza okukola interview ku Wisdom manya Wisdom yatya nakulya mu ddwaliro si kiriniki ddwaliro ku kizinga lwena bati nga lya mama wange nakulyako mu barracks
maama wange yali officer nkuliddemu officers mess baatujjawo okugenda okutraininga ng'abaana b'officer era training manye atakola training naye nga wakabya alina amadaala n'atagikola mulaba bwenti ne mutunuulira buli olabanga owa poliisi oba owamagye ng'atajjwa ne muntu akola yenna yeesize yenna ali bwati nga wakola bwati omanyi kirumira be yagambako babajja makere ne babawa amayinja ne bakola ki owamagye akola training omulala n'omulala taba mu bino byakwera taba mu ebyo smart aba yeegende naye bano kristo agiteeka nawo n'asumula ne kano naye bambusaawe n'agikwata bwati ebyo batabani ba Museveni babikola ebyo by'ekisulo bw'alivaako baligenda naye kati nsize ku kino sula lwaki nkugambye ekyengi teriiyo muntu nga civilian asobola kulumba w'amagye nga balina n'emmundu n'amulumba ne Jambiya sula abo baba Basudani kirabika Abasudani be bataasasule baleka kumakalu nagamba waliwo kye nayogera n'abayanzikubira nayogera ekintu kankiddemu bwe twali mu kampeyini n'okwekalakaza kwa Bobi waliwo abasajja abaddugavu baabeeranga bawavu nga bambadde ebintu bwe bati bataddeko nekalo tosobola kunnimba tibawano obimba batoolo era kyobola abasajja bakubanga amasasi baba eri Sudaani bamanyidde ensiko baba kati oyo aba mu Sudani sula teriiyo muntu I can challenge Museven, I can challenge anyone ayimiridde teriiyo naddala nga wamusentu asobola kulumba musirikale nga ye akutte ekiso n'amulumba oba emundu baaziroze nezeesiba nezitafuluma masasi netugidde embazi oyo yabadde mu Sudani eitha ng'abanja naye ne waba mu Sudani gwe balumba ng'olina emundu negaana ofulumamu wadde sula nagamba ntya nagamba bano abasirikale bawana abeepanka gwe ve mabega omugaye Bobi Wine wuuyo nagamba ajja kuba emirundi ng'eki ali poliisi abemuki nagamba mbu bakati bakitegedde ababeera ku lodi bulooka siba amagye bw'omutuka kumugambe wewe ajakotoka bisinde amuweresula gwe kwata bano abeepaaka tolaba bano abamagye bano beepaaka bajja mukwata akapoliisi wekagwa nalabako wa polisi yagoba omuvubuka nakkirya nenono wa polisi asana kufa ogoba oyo omuvubuka gyakututteeyo ajja kweta bati ensonda akulumbe akuline neŋŋumi bwati ojje bwati akubennako ba bwepaaka mbuga mwenyengeja bano abaana bana batembeyi bamugobye sula ogenda kumpuli ogenda nze mbalabulabulabuzi ogenda kumpuli eŋŋumi mbana abo abapoliisi abaana batembeyi bagobye e Kampala babadde abasinga bava mu bubbi bava mu muti ne bajja okweyiya afuna siringi 7 mutwala ekinene ennyo omugobye omulemeziza Kampala nnako ojja gisanga bwoti kati teriiyo civilian asobola kulumba muntu alina mundu ebibalimba nja kuwa full story gundi interview egenda okuddako ebyo bagenda nja kunnyonnyola n'abantu ababba wano abantu kati kakwe preamble eri bweti sula bwe tugenda wano mu campaign nga tinatera okutuuka abeerawo insecurity bino byowulira nti bom waliwo abemundu bakubye waliwo kati waliwo atuuka kalunaga waali omusajja atufuze bubi naye kangira muwaaka lukubanga munnange teri ayagala lutalo kati ekijambiya kyavudde mu bantu babulijjo kirumbye bagunda kuba kijambiya kibadde mu bantu babulijjo era ngaalabise wanyina nebafuna kati kirumbye abamagye kati waliwo ebyali artificial kati ebya real bizze gwongamba gwalani oba omutunudde engalo zaalimu n'ekiso nejambiya nze ne musiriwalire eri nze nimbe musegirinya yatema inza wisdom inze omwana w'omusirikale omwambe musegirinya yakwata ejambya n'atema omuntu azozi n'atema inze wisdom babuuza owa prosecutor kyakunyumiza babuuza owa prosecutor aleete obujulizi n'agamba ssebo omulamuzi juzi olusembi ssebo omulamuzi
mbadde nsaba mpa omwezi gumu kubanga twafuna obuzibu ki nti ate twalina transport egenda Masaka kujjako balina bujulizi kubuuliza bano nga tulina transport naye nga musibye abaana b'abannammwe Alan ne Segirinya emyezi 8 era omulamuzi mwebaza yagambye prosecutor sigenda kuwa mwezi oba yamuwadde wiiki 2 oba mu kitundu n'amugamba ekyokubiri nkwagala ng'ozze wano obujulizi bw'oba olumiriza abana ekyokubiri njagala ne Segirinya mubaleete mu kkooti manyi kitegeeza anti wabateera awo muleme bakwata era Segirinya nze sola kusoma kkooti ngenda kuba kkooti etya era tugenda kweyiwo Besigye talina misinde tugenda Segirinya gwasibye emyezi 8 nina okuba mu kkooti eyo bwe bamuteera bati tumugayita mu magulu alina kutambula nga kikere gwemanye ng'ekye twagiramu Segirinya nze gwe gwasooka ogenda Parliament twakola akakodyo nali ne Kayima ono wa Spark ne tukola n'abavubuka nga tulina okuddusa Segirinya awo kati ne tukola diversion emmotoka yafuluma nga taddemu omuvubuka yambadde nga Segirinya netugenda ne boda poliisi netugoba bonna bagoba twamala tuuka Kawempe ne bafefetta emmotoka ne bayingira office ne bajja kunze you wisdom what are you doing do you know that you can be arrested because of what obstruction of justice because they bring the warrant ne bangamba gwe tugenda kukwata consent no genda olete warrant sifudde tilwaki mutubuzizabuziza nti nze nabasomesa nze nange mbadde ngobera Segirinya nga mmanyi oyo kati waba ali mukiddole mumumanyi naye nga Segirinya twamutadde mu motoka endala n'avaawo n'omukulu Segirinya nyina okuba mu kkooti ya Segirinya we bamuteera bati tusobola n'okudduka mu kaguli wali tumijjame tumumaze engoyeza tujja kukola abantu basuubidde bingi nnyo ekyokubeera nti being nti Mao abadde proposition ate kati gwe bawadde okukwasaganya justice oli awo anaabata Mao baagala nti muhypinga story ya Mao no sinakugira ira weeri waneeno kankubuulira ekintu kimu Mao wajja bwe baleeta abaana abo ne babata baagala mutunda mu bantu kati kankubule Museven nze mmanyi ebyemunda twasibanga mu nkubo za State House Museven buli lukya Segirinya obunaku ne Alan lwamala mu kkomera biswaza Museven international ne wano kale tafaayo nnyo kubanga takyaswala ne mbazungu bamubuuza human rights na bitya ne bamubuuza kwabo katayina byawozeza biwedde kyo olaba yabadde ku TV international niyegaana ekya middle class income nabanaye mwakwatisiba senze ani yakyogera oba nze nedda banange I sure it wasn't me it wasn't me Museven yadaka naye manyi nkyo Museven alayika ayina liddabu dabo mumanyi ng'ayinayo omuntu omulala oli omuntu omulala yayogera oba yabadde ku TV nga siye Museven nga banaye siyenze dabo wange yabyogera dabo wa Museven yalangira middle class income nakitegedde naye yo nfu Museven takola endagaano egamba bweti nti Mao mu myaka 5 yalina okubeera president wa Uganda ekyo kifu singa emyaka 5 giggwako kino yaba alina okubeera president addako 1 2 singa kigaana bagenda kugabana obuyinza Museven abaako waafuga ne Mao n'abeera ngawe yali akikoze ddi myaka 4 3 omukulu tamala emirundi naye n'avaayo n'akakasa n'agamba kituufu gavumenti byeyebeera enkola yaayo erondayo omuntu mu opposition at least anagigondera nga basobola omuduubira eno gye bali newankubadde sibabira muzeeyi wange wamwabwe byakwogera ye bali omunsi wa opposition kwekyo kye bamugambye okwogera kyekyo endagaano nfu kati nfu Museven mbulirayo kye yali akoledde endagaano n'akituukiriza Museven tekisoboka 1 Museven is a muntu tasobola kugumiikiriza nga Nilotic you don't know Nilotics do you know them omanyi abantu ba Nilotics wasomako ku bantu group ne ba Nilotics Museven kikya ngaddira Nilotics nga amuteeka ku ntebe nga yadde aba Nilotics tebasaaka nga bali bagezaawo ku bukulembeze amuwe nga ne Moses ali akyali mulamu Moses ali asobola okugamba azamukubira adding bond my dear dentebe ya fe agala Mao kokutteyo ntebe yaffe omulali atuuka emyaka 4 Mao n'agiremerawo
akira mabbe osobola okulaba amagye geekuŋŋaanya mu West Nile nga Mao ye president. Museven kati mutemanyi Museven has never risked of anything. Woba oyagala kulaba Museven nti nno tarisiki nga kye bayita bukulembeze na bulamu ebintu ebyo. Museven ayagala nnyo obulamu bwe alinga atalifa kyova olaba tulina mukanga kati mugamba nti nno bw'oyongera abantu okufa ebibyo ogamba sitobuleti ogenda mu geyeena. Mwe Museven bwe mugamba nti ogenda mu geyeena atya okufa ati alaba kati emyaka gitumidde atya nnyo geyeena. Museven atya nnyo atya ebintu bibiri atya security. Kyova olaba kati yakubye siyansa miliyoni ya bwagenda Museven ako miliyoni kati olwojje n'asemba yamu miliyoni meka 3 mbukopola mu miliyoni kati kopolo aba mu miliyoni Lance Kopolo mu meka Lance Kopolo mmanyi Lance Kopolo ya kano kati waliwo kopolo private agera mu miliyoni yasookerwako Lance Kopolo kamu mu kitundu kopolo mu bana obuviye waluwa anti bwe bubi kano ke bayita Lance Kopolo kamu bubiri bwe butyo bubaako babuyita kopolo bwe buba busatu ye sergeant buno bubi ayina kino ekintu ekigundi kino bamuyita sagiri meja kiba ku mukono oli mwana w'ofiisa sagiri meja oyo abamanyi okuba parade sagiri meja oyo aba wakati alekalala abali eri kati owabona obayiteko tandika buno ogenda bawa mmeka zivewa. Museven afugidde ku siyansa omusajja temumwagaliddewo bonalena mubamukuba ani Mao kyekimuweesa ekifo Museven awadde Mao obwa minisita nga waayiya pulaani ya Bobi Wine. Museven Mao has never been a problem to him. Mao abadde amukolera kyekiringa Gashumba kyekiringa Lwomushana bani abala bonna bamukolera kati problem teyawadde Mao atunuulidde how can I entice Bobi Wine n'abamulinaani alowooza nti Bobi Wine asobola naye okuyingira mu ndagano n'amugamba kantu amukola kookoonyo. Walabye kana akagundi kagundi kemutyeni omusajja yawangula emmotoka bwawangula emmotoka nga yakwanda omukazi n'agaana kaakati weegireese netambula nga amulaga akasinzi kati Museven akola wa Museven akeera kukookonya Bobi Wine bambitunula kenge osobola okukookonya omuntu nga gwaswala Bobi Wine omukookonya emmotoka ng'ate asiiba mu Amerika sina kusiiba mu Amerika yagula emmotoka y'Abamerika first Kaye ng'ali wano kati waliwo okukookonya ani kati Museven ayagala kufuna how can I get Bobi Wine. Ekirwadde kya Museven bakiyita Bobi Wineosis kati kyekimuluma not Bobi Wine naka Mao era abantu badde babuuza nti Mao asobola okuweebwa obuyinza nga waliwo bambabazi babeesigye baani kati kankubula ekino oba wadde tokimanyi njagala tugusimbe bulungi nkunyonyole endagaano ya Mao eriwo eti 1 kino kikulu kanjeyo kimula obudde Mao ajjanga kujja mu cabinet nga bateesa ku ekyo kintu kikwatagana ku bya justice na constitutional affairs bwe kiggwa ng'afuluma ebirala tayeetagibwa bwe babaawo cabinet nga ebiri ku agenda kuteesa ku nguudo ngeri gye babbye Uganda ngeri gye bagenda kugulamu bantu Mao tagibeeramu bamuyita ku eyo twagala ogobe bwinyiddolo twagala ebyalanisa tubikoze tutya cabinet yanaabamu ekyo kimu kankongere ekyokubiri bastate minisita abavudde mugundi mu DP terina ogwo agenda kutula mu cabinet Mao kyaliko ki oyo nga yagenda okuba president obadde ki ebyo byakuddusa bali balukwa bakole bati Mao yataddemu kana kawairo nti endagaano tetugivaamu ne bwe tugivaamu nkutwala mu kooti wano tetugivaamu okutuusa nga emyaka gino enagiweddeko kubanga akimanyi Museven amugoba amulese kulaba nga abantu b'engulu abakyoli balaŋŋo bwe bali akalo kabakke bulungi akola atya bagenda gabana obuyinza ekyo tekiriimu Museven tasobola kuteeka nkuwa sente Museven tasobola kuteeka gwe kireete ekyo tekiriimu kati Museven gwe bali bamuzeeyi bange Museven gwe mmanyi tasobola kuteeka mukono okujjako ekyo asobola kikola na Bobi Wine
ng'agabana obuyinza nani ne Mao. Mao atasobola kuwangula bifo bya ggulu nga biri mwalaali okujja Museveni nga yamubbidde. Mao one on one Bobi Wine aleete ne Mao aleete tudde mu by-election kozi nga Museveni yamubbidde. Ne gwe kati kankubuli oshaka katono omuntu Museveni amulwaza naawe mu Uganda si mukyala we si baana be si bajaasi bamuyita Bobi Wine. Amwogeza ennimi Ennyarwanda, Ennyankole, Ensudani, eki ali kumpi mwogeza Lufalansa. Hubadde ki Bobi Wine? Wantera kulimbanga Bobi Wine, your opposition leader, asoose mu maaso ga Museveni. Museveni has never stood against any opposition leader. Wantera kulimbanga. Museveni alaba Besigye ng'akimanyi Besigye mukyala we nze namuwa omulimu. Besigye akuba Museveni ng'awumbirira. Kyovola agenda mu butale bw'ennyaanya. Museveni yali akoze gundi omudaala gw'ennyaanya kyogende mu butale bw'ennyaanya. N'ozirinnyamu tebimuluma. Gwe jangu kale Besigye waba yeekalakaasa nnyo alumbe barracks yeekalakaasa. Kuba Museveni ategeera barracks tategeera nnyaanya. Besigye atambula agenda mu nnyaanya. Museveni yali akoze mudaala gw'ennyaanya naye yali akoze ku mmundu kuba Nakasongola bakola amasasi. Besigye buli singa agamba twakalakase nga tugenda Nakasongola mu masasi awo Museveni esolomulanga azze atambuza bigere ng'atidde. Kankubuulire there has never been an informidable opposition than of Bobi Wine. Ekyo njagala tujje kati nkunyi ebintu bibiri byenkulaze mu ndagaano ebirala bijja tuwambya bibiri abatuuliza njagala mubitegere. One, endagaano egamba Mao agendanga kujja mu cabinet mu State House nga kwagenda kasa kubaako ekintu ebikwatagana n'amateeka. Two, be bagenda okulonda abantu ba DP bagenda okuwa baminisita bwa state minister si full minister. But Museveni ati ajja kugendayo nga minisita ya agenda mulimba minisita nga bana waliwo wa youth ndiwo n'ateesa ku ba youth abakalamojja bebasinga wano Museveni abasanga kalamojja ba state minister tebagenda kujjanga mu cabinet kitegeeza badde kulya simple tule eri tebakulyanga ssente. Museveni tasobola kuwa Mao buyinza. However ngenda kulaga mu gundi ezzeeko kankyogere wano nawe olabika tokimanyi. Mao maama we si mukyoli si mulango. Maama we bamuyita Munyankole nenja kuwulira tribe gy'avaamu. Maama we era obadde tokimanyi. Nze kugambye nze natulanga n'abavubuka etwabbanga akalulu oli mwogera. Mao munsinza nyina kuleeta n'ebintu bya Mao lwakuba banga Kaye oyogera ebintu Mao anti ajja kusookera ku okusiba. Era kagezeko. Nedda kyenjogera nze ngenda kuleeta maama nze nasooka okwogera gundi ani Munyagwa si Muganda gwe waffe gola Munyagwa ng'akuba Kyagulanyi bagaye Abaganda banaye tebategeera si Muganda muki aba waffe Munyagwa Munyankole awedde emirimu nesse Mao mukyoli Mao kati kamuyite mu Western maama we mu Western gyakulya ekyoli kyobola lwakwa mukazi amanye ennimi abulize bukulu. Kakati bwe batuula wali baba boogera lulimi lwabwe oli ayita gundi Kagame kojja kati waliwo ebyanguwa ebigenda okwanguyira Mao kubanga onwamulabanga waabwe. Kati Mao tasobola kugaa nti maama wange yali akiri yasirikanga kyama fitujja bijjayo bwe mba nnimba yakulembera ekkooti anteeke mu kkooti oye byonna ejja kulaba abasajja nga boogera Olunyarwanda amanyanga Olunyankole wali mulumu kati waliwo ebigenda okwanguyira Mao. Mao si common minister nga woolaba ng'ono minister wa sports ono Buwa oyo Buwa maama we simanyi muba mulango neta tuli ku Mao nga maama we Musaayi Mutabire njamu kunnyonnyola naye amuyita Western njamu kunnyonnyola kati bali batuula wali ne boogera olulimi lwabwe olw'abakojja gola Mao ennyindo yagira bwetyo bunkyolire ekyo kyekyo naye ne waaba kyekyo Museveni
nsobola n'okugamba ekikambwe singa ali ayagala nnyo okugabana obuyinza singa yabuwadda mutabani naye omanyi Museven n'obuyinza bali bati era abadde bebitambula eno projekiti muhoozi yamuwoza awatya mumawu n'aleka omwana mu pipeline ate nga ng'omanyi biliyoni zezoononekedde mu birthday ng'agezesa kya mutabani we mawu bamugezesa eki naye wagezesezza agenza okulaba abantu agula bagule okujja mu birthday mu lwani bali 11 nga 9 ba safes no marathon bali 9 bali 9 nga mukaaga ba SFC abazokuuma ne badduka marathon abasigadde nga bagya eno mu katale buli ayambala t-shirt mitwalo 3 omwana agakanseyekole kwesa naye tebawera bawera 10 ne badduka marathon bagenze Canada abantu baganye okuwera nga bakugula okuva mu America n'olinyenye inojja ne sente kati abamu abasengeze banyingizo lwaki tyabatisa abayuganda natwala eri NRM mu government esobola okukwata sente zonna zeyina zonna ozyeonoona okulaba ng'abantu babalese ku lukuŋŋaana lwabwe njagala obbasiibula bannaye woba oyagala kwetoniya tulina ka Kaye limuti kano katoniya olubuto ng'olina olubuto olw'olunene oba ng'oyagala koga tekakoza bitundu byakyama oba mabeere ennaku 3 okanywa n'otokogga kyenkugamba oba ogenda kakozesa sooka weepima ekirozo sooka weepima olubuto bwe ziggwako nga terukwendedde nga bakuddiza ssente zo ogenda kukubira nze nkuwa ennamba tetulina dduuka waayi Uganda ogulawo edduuka ng'omulala mu kifuli yaggulawo kakola on delivery kampuni eri jesadi mu America bw'ofuna ekizibu kyonna will fund your money will take you for treatment bw'oba okaagala ngenda kuwa ennamba esimu kekano koga obujulizi bwe buli tudelivaringa mu America mu nsi yonna ne India gwogabugambi adosi yange yeena omukandete juzi twakasindise mu Japan mikwano gyange bakaguze ne bakatwala mu Japan ennamba yange eri 0 0701 494039 WhatsApp me sindikira ongaye wisdom cheche. Okay, tuyanze nnyo tuyanze nge tubadde mpoza ate ku Boka TV ate nga tubadde tukuweereza okusinzira wano ku Kaye Wisdom Broadcasting Service we tubadde olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba nze Sula Ssenyo TV neera